mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Ku nsangi zino bantu bangi nnyo bayogera nti abantu abaloka tebeenyigira mu byabufuzi, naye njagala kubategeeza nti ekiseera kituuse abantu abalokole n'abantu bonna abatya Katonda bakulemberemu ogenda mu Parliament, bakulemberemu ogenda mu byobufuzi ne mu offices ez'enjawulo. Lwaki? Kubanga tulowooza nti omuntu atatya Katonda ate ng'ensi kwafugira ya Katonda kati aba agenda gikulaakulanya ate nga tatya nannyiniyo. Kale mbakubiriza abantu ba Katonda muveeyo, mukole obuvunaanyizibwa bwammwe, mugende mu Parliament, mugende mu offices ez'enjawulo, musobole okubeera nga mulungamya eggwanga lino live mu butyabaga bw'enguzi, mu butyabaga bw'okulwanagana mu mawanga, mu kubbaŋŋana n'ebikola ebirala byonna. Njagala bakubiriza mugende mu byobufuzi. Amannya agange nsigadde Omulabirizi Kityo Emmanuel, nsangibwawo mu Muduuma mu Mpigi mu kyalo naye era olaba ebyobufuzi bibumbujja. Mukama abawa omukisa nga mukirowooza ate nga mwenyigira mu nsonga eyo. Mukama abawa omukisa.